Leero mu byafaayo bwe bwaliwo butinga ennaku z'omwezi 13 mwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 2016 Theresa May yafuuka Ssaabaminisita wa Bungereza omukyala owookubiri oluvannyuma okusikira David Cameron eyalekulira ekifo kino. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka ogwa 2016 May yalangira mu butongole nti wakuvuganya ekifo ky'obukulembeze obw'ekibiina kya Conservative okusikira David Cameron eyalekulira oluvannyuma lw'okulangira ebyava mu kalulu nga biraga nti ebitundu 52 ku buli 100 eby'Abayengereza byali birunze okuva mu kago gwa Bulaaya ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omukaaga kyataawagira n'akamu n'akeddagala mu kalulu aka referendamu akaali akavaawo mpitewo. Wadde nga May akaluke yakasuula mu kuwagira Bungereza okusigala mu kago gwa Bulaaya, ono yakkaatiriza ekyobumu mu kibiina kya Conservative wakati w'abaayawukana ku nsonga eno ey'okufuluma omukago kw'ossa n'okugusigalamu, era n'asuubiza nti wakola kyonna ekisoboka okukakasa nti okulonda kw'abantu okuva mu kago guno gwa Bulaaya wadde teyakuwagira bw'agenda okukola obuteebalira okukakasa nti akutuukiriza. Ono yategeeza nti si wakuddamu kuteeka akalulu konna nate kubanga olutalo lwali luwanguddwa alenga eddoboozi ly'abantu lyaliwuliddwa bulungi mu Bungereza n'ensi yonna okutwalira awamu. May yafuna obuwagizi obw'enjawulo okuva mu bantu ba bulijjo kw'ossa ne baminisita abalala okuva mu kabineti ya Cameroon okufuuka Ssaabaminisita omuggya. Theresa May ye yafuna obululu obusinga obungi mu lukontano olwasooka ng'ono yafuna obululu bw'ababaka 165 ng'ate bo be yali abisana nabo okwali Andrea Leadsom yafuna obululu 66 ate Michael Gove n'afuna obululu 48. Bo bakandidate abalina obululu obusingayo okubeera obutono Liam Fox ne Stephen Crabb balangirira nti obuwagizi bwabwe babuwadde May. Kino kyategeeza okuvuganya okw'olukontano olwokubiri ng'era luno lwawangulwa May n'obululu 199, Leadsom obululu 84 ate Gove obululu 46. Ekyaddirira kaali kalulu ak'okkubibwa bammemba b'ekibiina kya Conservative bonna, wabula nga kino tekyasoboka oluvannyuma lwa Leadsom eyali kumbiranye ne May okulangira nti avudde mu lwokaano luno ng'agamba nti newankubadde oba oliawo nga yandifunye obuwagizi bw'abammemba bonna teyandifuuse Ssaabaminisita omulungi nga talina buwagizi bw'ababaka banne aba Conservative. Theresa May oluvannyuma lw'okusigala yekka mu lwokaano luno olw'okuvuganya yalangirwa ng'omukulembeze w'ekibiina kya Conservative Party akawungeezi ak'olunaku olwo. Era bwe butyo nga wakayita ennaku 2 zokka ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 2016 May yakakasibwa Queen wa Bungereza Elizabeth owookubiri nga Ssaabaminisita wa Bungereza omuggya bw'atyo n'afuuka Ssaabaminisita wa Bungereza omukyala owookubiri okuva ku Margaret Thatcher. Wadde ono yasuubiza Abangereza nti wakola nnyo okukakasa nti batufuna Brexit oba okuva mu kago gwa Bulaaya okutuukiridde kyamulemerera era y'ensonga eyavaako n'okulekulira kwe. I have just been to Buckingham Palace, where Her Majesty the Queen has asked me to form a new government, and I accepted. In David Cameron, I follow in the footsteps of a great modern Prime Minister. Under David's leadership, the government stabilised the economy, reduced the budget deficit, and helped more people into work than ever before. But David's true legacy is not about the economy, but about social justice. Leero mu byafaayo Theresa May afuuka Ssaabaminisita wa Bungereza omukyala owookubiri.